Akakiiko akateekebwawo ekibiina kya FDC okutabaganya enjuyi zonna ezitakiriziganya nakulondebwa Meja General Mugisha Muntu nga Ssenkaggale wa FDC olw'okwenyigira Mugisha Muntu ne kamusoya ebibuuzo ebingi. Muntu agamba nti enkwe ziyitiridde mu kibiina era zoolekedde okubasuubya obukulembeze olwo ekibiina kya NRM kibakulembera okutuusa lwe banakoowa. So to me the critical issue is what kind of internal environment are we going to continue building, and I think that's why I need to be judged. I haven't even had a chance to manage the party yet. I'm hardly three months. But down the road, I know for sure I will have to be judged. The leader must be judged according to what they do. Okusinziira ku Muntu, ebigambo biyitiridde mu kibiina kyabwe bino nga bigenda okubaleetera obuzibu. Ayongeddeyo n'agamba nti tasobola kwenenya kwe byonna ebize byetebwa abantu bye yavuganya nabo kubanga tebiriko mutwe n'amagulu. My only request is from our team, the other colleagues of Team Nandala, to be open-minded. Be open-minded. We are all interested in building this party. Judge me if I close channel through which any issue can be resolved. I haven't even had a chance to... Muntu alabiseeko mu kakiiko kano akaze kawulira ebigambo ebyogerwa abantu bye yavuganya nabo mu kalulu akameta okusikira kano kitakiriza Besigye kuba Ssenkaggale nga bagamba nti yayitamu nga tatuukiridde. Moses, Best TV.